mukwogera sawa bina mwami Ruba kugamba ebigambo bino nga ne President Museveni njagala bamutuuseeko message yange eno waliwo ekyagwe Masaka olunaku olumu ku poliisi waliwo omwana eyeyokyerawo mu bintu ebyekisirusi ogenda kweyoki tugenda kukunga emirambo gibeere wali president walegenda okujja e Kampala tugende tumulumbe ku kadaala wali abasirikale be batukole ki batuuseeko obulabe ensi yonna etegeere nti omwavu takola ki tafugika Betty Amongi simanya peace mutuuzo mutuwe ssente zaffe nze ndi president w'aba service providers nyina abantu beekulembera abafumba emmere abatunda obutebe buli kimu abantu abowansi mu bivulu mu entertainment nze bwe mbanga gwotegese ekivulu nga toyina wa sound tosobola kuyimirizawo kivulu kyo watu olina muntu agenda kuwanika mataala wali tosobola kukola kivulu kyo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo ekivulu kabe president wabeera nga tewali tent na butebe tewaliwo byakulya kitegeeza nze service provider banyira okubeerawo kitegeeza nti tuli bantu babuvunaanyizibwa twagala President Museveni onoonyereze ku bantu abo abali mu kubba ssente z'abantu babbi ez'abalimi babbi ez'amabaati tubiwulira byonna byonna naye ezaffe temujja kuzibba mu aba minisitule ya genda ebyange byeyo ogambye nti ssente z'abapromota nze ndi wano nga ndi mu capacity yange omuntu ndi software developer era software developers bali part of the creative domains obadde obuuza domains eziriwo ziri meka ziri mwenda nga kuliko music kuliko performing arts obe bannakatemba nga kuliko aba film era bali represented here kuliko ab'ebitabo aba software nga kuliko aba culinary arts ono bayogeddeko abafumba emmere kuliko aba culture and heritage wonna we bali wano tewali abataliiwo so bali represented ensonga gye baliko nkulu nnyo ey'okugamba nti sente za creative zisigale mu creative ye message yokka wanjisebo nze nange ndi wano kulwa bannange kulwa bakulembeze bonna abali wano nze ndi president wa Uganda National Bouncers Federation era nga tulina sako yaffe etuyita Uganda Bouncers Sako Uganda National Bouncers Sako nze nno nange nina obulumi olw'abantu bano Jenosale bulijja akyogera ng'agamba nti ministry eziri mu Kampala oba mu Uganda lwaki mujje eggulu ne mutandika okubonaabonera eno ng'obuyambi mulina gye bunkola ki gye mubujja ne tumubuuza afande obuyambi tubujja wanaatulambika timumwe muli bavubuka mugende mu minisitule ya genda obuyambi bwammwe gye bukola ki gye bugwa tugenda okutuuka minisitule ya genda nga batugamba mugoberere protocol mugwa mu National Cultural Forum National Cultural Forum yekola ki yetuuka eno National Cultural Forum olwaleero batudduka buddusi batwekweka olwa ssente olw'okuba nti zakoze eki zazze essente bwe zamaze okujja simanyi lwaki babadde batukozesa ne tubeera nga tubasayiningira ffe bennyini ffe tulwana entalo twabadde ne meeting Entebbe ku Resort Beach nga National Cultural Forum nayo bagijjeemu nga batugamba nti ssente zigenze mu Wazalendo gye tugenda okukola ki okuzijja ne twekubira enduulu ne tubagamba mwali mulabyeko sako egenda ate nejja sako mugine waayo twabadde nga fe abasomesa ministry kubanga yabadde temanyi kyekola ge mazima amazima amatuufu fe tukulembera abantu tulina babawunsa ebitongole 35 naye nga twakkiriza okugoberera protocol tuyite mu National Cultural Forum etuuke mu ministry etugireyo obuyambi naffe tusobole okulaba nga twekulaakulanya ng'abavubuka president ajja mu Kampala abantu bonna abawadde ssente ezaffe ziyise mu ministry bazibbye nabuno obutono buno bwa capacity building nabo babubbye bano abantu babbye mwe mubba ddala munabba paka ddi n'olwekyo ekimala bwaba bumala ayagala kaba muleka ekimala tetugenda kukkiriza ku luno ngenda kumubulayizinga babawunsa president lwajja mu Kampala microphone tujja gigwira bugwezi tumubuulira amazima nti ababbi bulijjo Jenosale bagamba ministry eziri mu Kampala sente tebazituusa mbannannyini z'abanaku abagala okwekulaakulanya sente zino bazitubbyeko olwaleero tugenda kubaako kye tukola okutandika n'olwaleero nange next week ngenda kuyita press conference ey'ababawunsa twekubira enduulu ate era bannaffe bano abakulembeze buli lwe balituyita tugenda kujja tukube enduulu sente zaffe tujja zirwanirira sebo minister madamu Betty Among mukyala kamisona mukyala Juliana UNCCED naawe sebo mwami Ragadi akulira National Cultural Forum sente zaffe muzituwe ng'abanaku twekulaakulanye esente tebaziwadde mmwe ate ani azibbye
ani yazibbe gwe bwoba olaba yabakiikirira yatukiikirira yatuuka mu ministry esente bwe ziba nga tezivuddeeyo basewo mugamba mutya tetulina kyama omulamwa gwa leero Kisufa kuba munne tulaba muzze n'obuswandi kiki sina buswandi tetuli bakulembezi era waliwo ambuuziza ekibuuzo nti naye mmwe sente muzaagaza kize mutakoowa esente zetuli mu kwogerako si za Abidex oba Lugu lwa Moses esente zetuli mu kwogerako za creative sector esente ezo siffe twaziwa abantu bano oba siffe twazeewa esente zaweebwa President Museveni yaziwa abantu bano okusobola okulaba ng'ebintu bikyuka ng'era omukulembeze bw'alowooleza abantu ekyenjawulo kyokka ekiriwo kyakulaba nga sente ze yawa abantu okukyusa obulamu bwabwe ate be yaziyisaamu okuzibawa be baagala zitwala kyekyo kyokka yenjawulo yokka abe president waba promoter ensonga eno ogyogerako kisi essaawa zino saagala kino tutunulire ku bapromota bokka tutunulidde creative art yonna nga bweri kubanga promota bateekateeka ekivulu mubaamu omutunzi w'obutebe tulina babaawunsa tulina bacomedians abo bonna bonna balina zissako zaabwe kakati president yalagira nti bapromota sente zigende mu bapromota ab'ebitabo sente zigende mu b'ebitabo bacomedians zigende mu bacomedians babaawunsa zigende mu baki mu babaawunsa kakati ate bano batugamba kirabika balina zissako zikasangwawo nga bwolaba powesa nga bwolaba ey'abasirikale n'amagye kati ate batugamba bwe gye batugenda tuzijjeyo kakati kyekintu kyetuwakanya tugamba twagala sente zigende mu zissako z'abantu gye zirina okugenda omulimi ate agende mu ssako y'abakubi b'emmundu otusindika mu ssako musimanyi powesa ya CBS wabeerayo batunzi banyanya ba butungu bamanyi promota bamanyi bawunsa bamanyi w'ebitabo kakati tutegeeza abafirimu wafirimu omusindika oti agende mu batunzi b'ennyanya mu powesa kakati tukitegeddeko waliyo abakulu abamu abakoze ddiiru n'ezissako ezo kigambibwa abakulu bano abakyusa ssente okuzijja ze zirina okugenda bazisindika eri mu zimanyi powesa bazifunira bagende gyebagenda okufunira enjawulo kakati ffe nawe kimanyi bulungi nnyo ffe tebatubba tosobola kubba mu creative art tugenda kulwananya tugenda kukunga tugenda kulangirira olunaku bonna promota bateekateeka ekivulu owa bodaboda avuga abantu n'abaleeta owa taxi n'abaleeta atunda obutebe najja omuyimbi bamaneja ba artist ba comedians tugenda kubakunga tutambule mpaka ku parliament mpaka ku genda mpaka nga sente bazitali zirina okugenda naye nga mwakonfamize nti zazze ekigambibwa z'okujja zajja naye nga kigambibwa ekyokujja tekikyabuusabuusibwa nti teziriiwo zajja naye abazigaba baagala kuzikyusa bazijje mu makubo amatuufu baziteeke gye bagenda okuziba kakati sebo gobadde obuuza oba zajja mugundi muwazalendo bagenda kuteekayo ki abuuza ntukakasa oba zajja kyembuuza eri gye bagenda oziteeka bagenda teekayo ki bagenda teekayo mpapula kakati ogamba otya omukubi w'obutabo ne comedian ne promota agende muwazalendo mu basirikale kati baba natusaba emmundu kati olaba naffe ffennyini tosobola kuddira sente za mukubi wando gwali olabeko omuyimbi osobola okugamba omuyimbi nti sente zo zijje wa promota webale nnyo ne bwe ziba ssako zaffe ate nga ffe tukyasinza okuba webale nnyo osobola okugamba omuyimbi agende mu promota afuneyo sente oba ogenda okugamba promota agende omuyimbi afuneyo sente kitegeeza nti ne bwe ziba zituuse ewaffe era zirina kugenda buli omu naye ekizibu kya migundi kya jenda oyo minisita betani minisita wa jendi Betty Amongo n'oyo Lagadi olwo oyo Lagadi talina makulu oyo Lagadi mu music industry Lagadi talina wasaana kubeera kuba tayamba Lagadi yatulaze nti atulwanirira naye balwanye yesere ne bamuwadde million 5 naye ne kizikola wa Lagadi tokimanyi bali abantu basatu NCF ali Lagadi Emma oyo n'omusajja batambuze be bantu basatu be balya sente za NCF ate befuula abalwanira music industry kati bano balabyeyo bali bano batukumaakuma nti banange sente zigenda kujja be babawadde sente ezitalina nekizikola ne basirika fe promota bateekateeka ekivulu oba comedian omulimu owa artist manager wa promota oba events ab'ebyuma abakola obulango abakuba baana abakola drive ababoda abatakisi otugamba otambu sente tuzine mu powesa abapowesa mubamanyi balina ebizibu byabwe
Gosobola ogenda mu powesa eri ya CBS onayo sente babimanyi wazalendo wazewe somanya Exodus gavumenti zonna zigenda kuba zigaddewo kati bagenda kukozesa omukizo ogwo gavumenti ziggaddewo babbe sente z'abamemba bammwe temukkiriza kutuuka nnaku z'omwezi nga 22 oba tugenda ku minisita tutuulaawo abetekisi bagenda kuzibba sente z'abantu bo eno ye sizoni ebivulu bitandise era mulaba ebivulu bitono nnyo mu ggwanga abetekisi bammemba b'essaayo balina okwewolera uyo ababuulire uyo mugamba nti nno sente zamwe bazibbye ensonga eyange eri bweti ffe nga bakanyama tuli ku social media butambi mu bulaba butrendinga bano babuloga bali ebweru abalemererwa Uganda bali mu kutukuba batugamba nti ffe tugenda okuuma akalulu sima ffe tugenda okuba abantu emiggo ebyo byonna byakutuswaza fe abanaku ddala basula ku night club nga naffe temutusobodde kutuyamba ddala ani agenda okutuyamba mu Uganda lwaki mubba sente za president za Uganda lwaki temulumira bannayuganda abanaku bantu mmwe abali mu ministry kakati ffe ekyaffe nga bakanyama tugenda kudda emabega w'abakulembeze bano tujja kukola ekisoboka kyonna ezaffe temugenda kuzibba mubeezi ababodaboda ate nno nabo bazibawadde naye ezaffe temugenda kuzibba bannaffe mutusaasire muyambe bakanyama abanaku abasula ku night club bafune ebyokukola lubajangu wano abe ente muzifune nga mugamba nti bali babbi n'abamu ku bamembazi bammwe bagamba muli babbi bwe mufuna ssente nammwe muzirya ng'abakulembeze abali ku ntikko ku luno munaabawaako nga ze bamuwaddi ne bazibba nga bwe batuwaddi lubajangu wano akuddamu naawe lubankwetaaga wano gavumenti wuliriza gavumenti tekwatangako sente nezituwa kino njagala mukitegeere gavumenti tekwatangako sente nezituwa makonagenda kujja ku mulamwa no kyekituufu wuliriza gavumenti tekwatangako sente nezituwa guno gwe mulundi ogusoose era kuzino ze sente ezisoose gavumenti okwata sente oziwa creative sector era gavumenti ekwatangako sente kyova olaba nga tukugambye nti buli saaka eteeteeseteese olwokuba nti sente ezisoose yeeteeketeeke bafune we bagiteera ki sente zaayo Makona. The fact we are having waliwo kye bayita COVID relief